Kitalo nnyo afudde bambi. Omwana wa Bebe Cool alafa naye tumuleeta mu katambi kano. Bingi nnyo ebigenze maaso mu nnaku zineeno naddala obutambi obusinga bubadde bukwatagana ku mwana mulenzi Bebe Cool. Tetumanyi kyonna Bebe Cool kye yaba, tetumanyi Bebe Cool kye yakola Bannayuganda, naye njagala okimanye Bebe Cool woba oli eyo. Tula wansi weebuuze kiki wakola Bannayuganda ekituufu. Olw'ensonga olaba n'abaana abato bavuddeyo bakuwabule. Abaana abato bavuddeyo ne bakugamba obutambi bw'okola tebuliimu nsa. Abaana abato oyombye nabo. Abantu abakulu oyombye nabo. Abantu bakutenda engeri gy'orizoningamu. Sigenda gamba nti orizoninga bubi, munnange nze yose sigiina. Wabula ku bantu abamu reasoningiyo ebaleetedde okukugamba ebigambo bye batalina kugamba. Obutambi bungi nnyo naawe obwerabirako nga butambula. Obutambi bungi nnyo obwerabirako ng'abaana abato bavaayo babokkolera. Buli kyokola kyonna, buli kigambo kyonna ky'oyogera abaana bakirondamu ensobi. Igwe we bibanga bya bufuzi eva okola nsobi. We bibanga bya bulamu bwa bulijjo era okola ensobi. Kintu ki Bebe Cool ky'olikola ne kivaayo nga kituukiridde. Sooka otugambe. Abantu abakulu mututamye, abantu abakulu mutunyiiza, abantu abakulu tetumanyi lwaki temwefuga, abantu abakulu tetumanyi ani abakkiriza ssimu ne mutuuka n'okwogera ebintu bye mutalina kwogera. Bebe Cool otugamba otya ku myaka gyo nti gwe ebinyigiriza Abannayuganda bikusanyusa? Bebe Cool otugamba otya nti ebinyigiriza Abannayuganda igwe bikusanyusa? Kiki? Otugamba otya nti gwe buli Munnayuganda wanyiiga n'akaaba n'alumwa ne bamutulugunya igwe obeera n'eddembe, obeera muntu nga gwe? Mwana mulenzi kabakala kateffe tujja kubanga tutambuza obutambi nga bakuvuma bakuvoola, tetugenda kusaayo kigambo kuba bino gwe obyeyitira ku mulembe guno tekukyali muntu atategeera. Yenze Sheila Adita. Bw'oba subscribinze ku YouTube channel yange obutambi nga bwe buti imbuteekawo, jangu otwegatteko subscribing okwate kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Tuze n'amawulire ga mwana mulenzi Bebe Cool. Honorable Nsireko yamukozeeko omukolo, yamuvumye n'amuteeka wali. Mwana mulenzi Barrister Timo naye ebibye mwabiraba gye bigenda biyinza n'okuggwera mu kkomera. Anti Bebe Cool yagambye Barrister Timo, mwana mulenzi wooteetonde. Barrister Timo wooteetonde. Ngenda kukola kye batakolanga. Vaayo weetondere ennyonyi y'eggwanga, weetondere omukulembeze w'eggwanga, weetondere abafuzi b'eggwanga lino olw'okukozesa ebigambo ng'ebyo. Mwana mulenzi Barrister Timo yamuzeemu bubi nnyo n'amukalakata. Ate waneeno nga teweerabira nti ennaku zineeno mwana mulenzi Arafa mutabani wa Bebe Cool yaliko buli wamu. Buli we bavuma Bebe Cool baleeta omwana we Arafa. Oyine amaaso we gati, amaaso go gandali, amaaso go tegalaba, olina embaliga, olina obugulu obubi, era walemwa, ensi yakulema, abaana babano bali mu Amerika bayingira magye, gojjo otugamba mbozanyira Uganda Cranes. Ebigambo bingi. Mama, ebigambo bingi nange sisobola kubimalayo. Naye nga kiki kyo Bannayuganda twatuuka ddi wano ne tuba n'obukyayi obwenkanidde wano? Oba mbeera? Ate abantu mmwe abakwata amasimu ne mwe recording oba ne mukola obutambi obumu, musooke mulowooze ku mbeera gye tulimu. Abantu baavu, tebayina ssente, tebayina mirimu, tebayina kyakulya, tebayina bikozesebwa. Igwojja oyogera olw'okuba oyina ebbeetu, buli wamu oyagala oweewo. Buli wamu buli kimu oyagala okiweeka amagezi, oyagala owe ku magezi ku kino ne kino, naye nga amagezi g'owa tegamala, tegagasa, ne galeetera abantu okunyiga ne bayingira ne mu famire yo. Wuuyo bakuvumidde omwana nga bw'atunula ati, bakuvumidde omwana nga bw'ali zolo, bakuvumidde omwana nga DNA bw'etakwatagana, gwe kennyini bakuvumye obwasamu, bakozeemu embizzi, pingu w'embizzi, bakozeemu ebintu ebitategereka ne bakuswaza. Oyina abaana abakulu, oyina omukyala gw'osiiba tugamba nti omukyala mulungi, oyina n'abaana abato. Ozzukuzza Bebe Cool. Obutambi buno bwogenda okola busigalayo mind you. Nti kijja kutuuka n'omwana owuwaga yiyi daddy ye ya reasoninga bw'ati. Eno reasoning capacity ngeri very weak. Omwana atuukaga naye abantu lwaki bavuma nnyo tata wange?
atuuka ekiseera naye addeyo mu butambi bw'obadde okola agambe is it worth it tatange okumuvuma was it worth it or not mwagenda okulondera ensobi alabe kati mwaba abantu abagagga people that made it in life abanaku we baba bakaba please keep quiet yeah please and please try as much as you can to keep quiet tewali muntu yenna agenda kuforcinga to say a thing tewali muntu yenna agenda kuforcinga to give us your opinion tewali muntu yenna agenda kuforcinga kuvayo obeko kyoyogera keep quiet rest well dia nywa beera n'abantu bo ab'enganda bo onyumirwe ensogi veeko kubanga gwe ebikuluma tebituluma abantu basasudde ennyonyi yaabwe bataddemu ssente nnyingi babaganye ogikozesa leero oluddako n'oluddako people have come out to complain bayita omukulembeze annyonnyole ate gw'ogamba they should not say they shouldn't talk they have no reason to talk why do they talk why do they complain really nga lwaki tebakala katampaka kufa yenze Shila Adita twesange mu comment section